yasa omwalo no yali wa bisirani nga ne wokoloti biba nayo bisirani bitambula era kati kankubuulire era bano abawala basinga muno mu Kampala balaba batambuza bisirani kubanga yebaka naawe neyebaka n'oli yebaka n'oli kivola nkugambye omusajja yenayena ali eyo oba ofunyanga budde oba tuganogaana osabako mu kyaki oba noonaabako eddagala kubanga abawala bano betusanga ddala mu ndongo kati gwe kibale nti nze namufuna ne mutwala actually nga sina kumutwala gwe weebuuze ze shows endala yeri agendanga ne baani otegeera kubanga be bano abawala bajja mu bbaala nga talinaamu nga asuubira abantu okukola ki okumuteerawo embeera kati n'omuntu nga ŋŋamba ono omuntu bwati ne bwati alinayo ki alinayo omwana okitegeera naye omwana gwalina talina kitaawe okugamba mukyalawo mu mukyala wange ate namubuuza te kwaki talina taata we tamulabye abulabirizi oba ki naŋŋamba oyo weyebaka naye gwazaalamu yakola ki yafa aŋŋamba kati yange basime bakugamba nti oyo omuwala buli musajja gwe yeebaka naye yafa mbu yafa. Musibye mutya mwenna abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku nkuti lwaffe omuganzi gwa Tindi Files gwene yakatwengako genda ddala maaso okuba nga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu awo olunaku olwaleero twegattiddwako omwami ono agenda kuba ate atugamba amannya ge nga yeeyanjula yankubiddeko alina ensonga ez'enjalo zayagala okuba nga ate ategeeza ensi yes kino ekintu gwe omuvubuka yenna ali eyo wandibadde ate otuulira ddala n'okkalira n'owuliriza emboozi ennyuvu ku bitya abaana ab'obulenzi abawala bemugenda ddala maaso okuba nga ate musisinkana mu bulamu life experience story so ndowooza nga tetunnagenda ddala maaso soka obuze kuba tulaba ate tweyongereyo nekyo kitulesa olunaku olwaleero tubaaniriza abalabe abalungi aba Tindi Files amanya ze Ronald amanya gange ogamba otya kibulungi olwetase weeyagala bwentyo lw'obusonga tebuulamu obutonotono ng'abasajja of course naye nga tumala ne buggwa kale awankubiddeko ng'olina esitory gy'oyagala okuba nga ate osharinga eri bannayuganda oba oli awo bonna abatulaba bali wano n'abatali wano eno ey'omukyala gwe wasisinkana obulamu bwo ne bwongerera ddala ogenda maaso ng'ate bugwotaana sooka otunyumize nga tutandika mwasisinkana mutya nono omuwala kakate negwe ndowooza ondabidde ebbanga effe endongo tugibaddemu gitambula misana kiro tukola so zijja tusisinkana yali shemu mu kifo ekimu wano mu Kampala ebintu ffe byetukola night economy kati bwe musisinkana of course kati omanyi okola leero kati ono omuwala kale namusanganga bwe twajjanga mu show so actually the third time we naddamu omusanga zaali shows zaali 3 bazeekutte nga zaba Nigeria so nga avaawo eno waddawo eri kati nga tero zibeeramu so kati so now twakwatagana on the second show ne twogera wali okolera kampuni emu na kampuni mu gye nali nkola gye sijja kwatuukiriza amannya kubanga tetukwatagana bulungi so kati musisinkana ne mujjako contact ne tubeera nga twogera so kane meeting on the third show kane tukwataganira awo nga bimanyi mwogedde ovudde awo omututte okuttemu ogusooka ewange omuwala yali muki ali mwala weeyo naye gakugwanga wajja kunzijonkera gwali omuwala mugwali kyose okubanga mukwatagana kubanga mulabangana anti weraba mu shows ezo ze twajja tukolera ze nagambye kati nga buli show gye tuba tukoze ekolaki abeerako kati gye yasembayo okubeerako mwali mukola naye oba wamusanganga namusanganga nga kakiriki k'abawala kajjanga nga babeeranga kati gwe n'olondamu oyo gw'osiimye kati show gwe musangira kale yali esembyeyo twali ku hockey kale waggulu awo kankome ku lugogo ku hockey waggulu awo ne twesanga so we started nasooka nga ngambye
atwali waka of course nga ebyo ebiddirira nga abantu abakulu bwe tumala okuvaawo awo kati tusigala naye nga tukola ki nga twogerezeganya mugenda ne mugira gwali mulundi kwekola gwe mulundi kati nga mulabye ku share sooka eyasembayo kati awo tugenda era ne twekola ng'abantu abakulu bwe babeera ekyo kituufu otyo kati kati nga tutandikira awo nga beera ajja nga nkwatangamu ng'agenda kati with time yatuuka n'akola kinafuna olubuto so nga we have to move in kati we moved in. Olwo gwali mulundi gwakomeka bwe yafunira olubuto? Of course kati twali tuludde myezi ng'esatu ku myezi ng'esatu of course kati ng'abeerera ddala waka oba ng'ajjanga n'okwatamu kati ku luno ate kati n'afuna kati ate kati ng'alina okukola ki ate nk'okugamba nja kujja kubeera awo ewaka tebakyakola ki tebakyanjagalayo. Omwana oyo alina emyaka emeka? Around like wemusangira yali mu myaka nga 24. Gwolina emyaka emeka? Nze emyaka nge sijja gyogera nze nange nali mu that age range still. Yes kati we move in so already kati nga taleko pressure eri ewaabwe kati nga lusi n'omusajja bw'otuulira emabega n'olaba sente z'abaakusaba omuwala baali bakumanyi? Bate bamanya ati nga twesanga eno byebino by'e Kampala abasajja yosanga omukazi n'olonda ekkubo. Gwe ekigendererwa kyo kyali kyakubeera naye paka oba bino byakivuuka kulyamu? Tekwali kukwatamu bwagende naye of course kati yonolanga n'obeera n'omuntu sooka n'obeera naye n'omwetegereza kati olaba bwe tusinkana ng'abantu abakulu batakuze ffenna most cases osanga nga Jono wakulu ine bigendererwa byo wena byagala otuukako nange nabe njagala otuukako mu bulamu so kakitegeeza bwe twesinkana tulaba oba tusobola okubeera ffenna batisobola ki kubeera ffenna but in most cases bano abakazi ate kale bo bakikozesa nnyo nti wajja n'akufunako olubuto kitegeeza omuwasiza afuuse ki afuuse mukyalawo kati bwekityo bwe kyali nti abe baali tebamanyi but then ffe twali tumanyiganye naye nga gye bwali gibujjako mu maaso naye njagala kujja kukola ki kugenda neyanjuli nkola ebyo nina okukola ng'olwo ng'afuna olubuto kati ng'afuna olubuto nga byanteeka ku pressure kati galawo otuwe n'emabega olaba sente z'osindika kati gwe akasindika omuti gwa sabuuni mu wiiki guwedde ate baagala mulala okitegeera ate jjukira awo tonayadde kukola omwana tanaakuzaalibwa osindika sente z'olaba nti ziyinza at least okutwala omuntu okumala weeks 2 kate mu nnaku 4 nga tezikola ki nga n'ennaku ya teziwera so kati nga alina okujja te katubeere ffenna so kati nga tujja katolo ali lubuto lwa myezi ng'esatu okitegeera ze tutandise okubeera ffenna kati mu kubeera ffenna okwo of course okusoomoozebwa ate nze ng'omusajja nasanga kunje kati nga benkugambye nti ffe oyinza ofuna show ng'otambula n'ova mu Kampala n'ogenda tugambe Kitugumu n'obeerayo n'okola wiiki neggwako kati nga abaana bali mu campaigns waliwo omwana yagenda ali mu campaign taddangawa oba because basetinga up wano bemala okukola ne bajjawo ebyuma ne bagenda ewalala kati nga tewali budde jjukira bazimba kiro misana kitegedde kati ng'olekawo sente okitegeera ne sente nga benkugambye era omuntu nga etakukwatirwa kisa because omwana yali akola ye kati ebikola yali akyabyagala yali tabiriiko kati nga ye kyagamba munafu olubuto olukola kirumunafuya kati ng'abeera waawe waka kati mu kubeera waawe waka nga one gwe wowe oli eri akugamba nti akola ki ntafumba naye nga takola ki tafumba naye ng'omulekerawo sente naye nga sente zo zirekawo bino birekawo omusajja olunaku abayo sente datwali tuzifuna osobola omulekerawo ekyebiri kitundu kwesatu okitegeera nga naye okoze novaayo nomugamba kwata 2 gago naye gagamuba nga gakubamu ng'omukyala okitegeera omukola ebyo nabyo n'omusanyusi abakazi tebasiima kati nga tubeerawo kati nga nenaku nange oluusi zembeerawo ezimu nga gaana ofumba nga tafumba nga kugamba munafu kati fe abantu abamu twakuzibwa abakyala nga yakulakulaga
boina okuba omusajja okwekolerera tinikese nekyo mukyala ajja kukola ki ajja kukulekawo oba ajja kuba nga azadde okitegeera oluusi ngaosobola okukkirira neweefumbira caayi noyoza ekikopo neweeteramu n'onywa okitegeera so kati wekisinga ate okunsingira amaanyi ate weewano ng'atandisa ate okugula emmere y'omu woteeri ng'ate asibyewo ewaka okitegeera kala nendaba nga atandisa okumanyira era omusajja yena ali eyo gwatulaba atuwuliriza olina okugaba amateeka muguno omwaka omupya gwe tutandise kenja ku makya gaba amateeka ewaka okitegeera bino byetuyinza byali bya mwaka kiguno kwenyini something like 2 years ago yeah kati nga tubeera ffenna nga mukugulubana era okomawo akuyombesaawo badde mu bakazi biki naye ng'omunyonyo tunagenze kukola naye nga bisi byaliko tamanya bw'otuuka eyo oba enkuba ekukubye oba olidde kati mwasalawo mwembi okulaba nga olubuto luno mulukuza oba anti kati olukuza naye nga mubugubi ogenda okola ate okomawo wanene waka osanga n'engoye nga nkyafu nga n'okuzooza teyazoozezza era noddamu n'okwata essente n'osasula ayoza ki ayoza engoye okitegeera kati bazadde b'omuwala ono bo kiki baali bagamba eri embeera anti kati abo yabagamba ajja teera tujja kwogera naye okitegeera bakikkiriza nti mulaba bwafunye olubuto kale kagumye abeere naabwe mubeere mwenna anti kati olaba nga we nkugambye ng'omuntu nze nasaa ne ŋŋamba onajja abeere wano okusingayo n'abeera eyo abansabiriza ssente bakusaba emitwalo tugamba 2 kati gwe mukazi kyowola obutasobola okulya emitwalo 2 munaku 3 kati mu comment section bagende bawandiikemu batugambe okitegeera so kati nze nagamba akole ki ajja abeere wanene then ate ekirala olaba obeera n'omukazi w'olubuto nga leeta obeera naye ng'abeera eyo gy'abeera bayinza okusobya ku mwana bayinza okumusobola nti omanye abakazi bo anti bayinza okwekola nga ali lubuto n'omusajja omulala nga si ye taata w'omwana obubeera bwekyenzi embeera z'obwenzi anti wetujja mu maaso awo so kati nga tubeerawo naye ngatuuka ekiseera n'omulaba era ng'omukazi ow'olubuto nga munafu n'okikkiza nti munafu waye n'okaka muyambeko oba kansasula omuntu akole gino emirimu naye nga kyo mukyo ng'akugamba tayagala muntu abeerawo waka tayagala nti muntu ajje akole emirimu bana bajja ne bakola emirimu eyayagala ajje akole ki agende kati gwe bino byatakoze gwe olina okukola ki gwe olina okukulinga that part kati nze kyonna nkikkiriza okitegeera ye nena nga bikolera omuntu gw'oyagala kati olubuto lukuze obudde bw'okuzaala butuuse tuyiize ssente nezitaaliwo mu ebiseera omulimu gutandise okubanga oguggwawo obusente bw'oli mu kuseevinga tinikesi baba avudde mu kuzaala obusente obukozesa obumuwa n'abaako kyatandikako oba bw'aba nga tufuna emergency etaaga ku ssente nnyingi osobola okukozesa kweza ssente so nze nga nkanya kuseevinga kati atuuse obudde bw'okuzaala tugenze akoze eki azadde azaala mwana mulenzi okitegeera kati wabeera okuzaala omwana omulenzi oyo ate kaatawo yazaalira eri ewaabwe gy'abazaalira kati atuukayo azaala omwana kati nze nga njagala akomewo eno nga talina kaana kato kagenda kukola ki kusumbuwa nnyo oba omanyi abaana abato kaabuka ab'ekiro saa 8 saa meka kagala kuyonka kati nga njagala sooka abeereko emyezi giigyo kati ajje ng'omwana akoze eki si nti ng'akuze naye nga at least basa okukozesa ka bottle feeding oba kyoba kingiwe batyo kati ate ye mu kifo ky'okuyonsa omwana yagana omuyonsa anti nga tagala bbeere ligwe yaganya omuyonsa nga tagala bbeere ligwe kati mu kwagala okusigala ng'ayagala ebbeere sigeri nga yimiridde ate yalwala bulwazi kati anti bino bintu byadde abantu babiyitamu nga tebavaayo kwogera naye nga abantu bangi abasajja bayita mu kunyigirizibwa kw'ekikange newuunya mukazi kubanga tayagala kuyonsa ng'atya bbeere ligwe
banji kati amuyonsaako weeks zamunsezzaako n'amuggyako n'amuteekako gundi onaona bwaba bayonka ebigalo kiva ku ekyo baba tebabayonsa kimala otyo ng'agaana okonsa omwana ng'omwana akola ki ng'alwala omukazi ng'alwala amabeere nga bagamba amata gasigala mu mabeere bwe gatafuluma kati geekwata kati bagamala okwekwata ate gamala kati ne gafuuka ng'amasira kati tegafuuka masira ekitegeera because gaba gakyali kati nga gafuuka amasira kati ng'azimba amabeere kati mu kuzimba amabeere nga galina okukola ki okulongoosebwa ezo zonna ssente z'okola ki z'oteekamu kati ssente nzitaddemu ssente bwe nali nsigazizza mbuwaddeyo bamulongooseza akoze eki ateeredde so kati ekisinga okummenya omutima amaze otereera ate kati nga bwe mubeera ewaka kati akomyewo anti kati ayagala beera wano nga mubeera naye naye ngaera nga bwakugubada kuyomba ekitegeera jjukira amaka ssente bwe ziba teziriimu gyona abantu muyomba n'awatali nsonga naye kuno eno twali tetuyomba because tetwali tetulina ssente because ezaali zitubeezeewo zaali zikola ki zali weeziri ng'omusajja opambana nga obemanyi kati nga tubeerawo kati bwamala otandika okufuba nga atereera katandika okufuna amasima ge bakuba ku ssaawa 8 ogw'ekiro kitegeera kati era abasajja babalira mukwana nga luli nga toliiwo kati leero wooli kyova olaba omusajja nga benkugambye guno mwaka ogupya gwetutandika 2026 gaba amateeka banali tafuga naye nga kyekituufu olina okugaba amateeka kati ngaabeera bamukubira kitegeera omukubira ng'akugamba nga sikubuuza gwe bakubira ng'osirika ng'omugamba kagenda oyogerera eri bw'omala okole ki okomewo kati bitandika okisikiramu omuguwa okitegeera kati awo wamala teekata okutereera ddala obulungi kale ng'omusanga atakukuta nabo abasajja genze kukola ki kunoonya ssente omuwala ono yali akwendako yali ayenda era kankubuulire etabire ngene yeesuddemu omukazi tayenda gwe twala obudde munoonyerezeeko wootabeereza essaawa ezo so kati nga tubeerawo okumala ebbanga tukuza mwana so kati okusomooza of course nga nkugambye kuwokubira kweyongera ate nga tandika ofuna obutakkaanyaawo omutandikiddeo ka bizinesi kano akoonoonye omutandikiddeo kali akoonoonye omutandika omukulu ya bizinesi of course kati nga zino zitandikireko mugamba kwata ezino sente oba gosogera n'otandikawo ka bizinesi ka soft drinks oba chips ng'ezo fast foods zikola sente wano Kampala naye nga yesi byakola ki si byabeerako agikwa leero mikono gye ne bagirya bano abasajja banene najja n'abawula yali akyali mu gundi y'okuba nga ali obulamu akuba ebbaala era ne kakati jayo ebyo byakyakola okitegeera otyo so kakati nga tubeerawo kati lumu nzija nkizuula nebyo babakubira kati wali omuntu ankubira essimu okitegeera nga musajja ankubira ambuuza ono omuntu bwati ne bwati omumanyi kunze mumanyi mukazi wange mukazi okuva ddi konze ndudde naye okumala ebbanga bweti naye tubadde ogamba otya gwena bw'omuyita yaŋŋamba kandukuviire ku ki ku ntono kati ate kati ng'omusajja tanaa kujja kunkubira kati of course bintu ebitansa okusebengera nga yenadde nkugambye omuntu adde akola kati omulimu okukoza eki guweddewo gwekyanze funye obuzibu ne baboosi bakugamba mbu simanya wagenze n'okukolera oli tolina mumukolera kati kugamba ebintu byona bitandika okumensinga around kati ono era nono wajjamu ekyo ekiseera kati ng'olidde sitalina mulimu abantu badde okola nabo abasinga obumu yawukanye nabo buli kyogoba tekitambula sente zitandise okubula kati otandise otundawo pako oluli n'otundawo tv n'otundawo ki so obeerawo kati
kati omuntu nga ŋŋamba ono omuntu bw'ati ne bw'ati ayinayo ki ayinayo omwana okitegeera naye omwana gw'alina talina kitaawe okugamba mukyalawo mu mukyala wange kati nga mubuuza tekwaki talina taata we tambula ya bulabirizi oba ki naŋŋamba oyo weyebaka naye gwazaalamu yakola ki yafa ŋŋamba kati yange basime bakugamba nti oyo omuwala buli musajja gweyebaka naye yafa mbu yafa konzi eki mutima neŋŋamba kati yange basime nanyumiza nga yebiri nange nenzijukira kale nange ebintu bize ebintuukako okitegeera si nti by coincidence omuntu ankubidde naŋŋamba ebintu ate byefaanaganyiza nebyaki nebino ebize bibeera so kati nga nkyuiretinga nekino ekize kikola ki bize bibaawo sofa kyakintuuseeko of course kati emikwano gyonna gyoba olina gikwesambye ekisobola kukuyamba tu amabanja buli lunaku ofuna lino n'ogwa muli n'ofunamu n'ogwa okitegeera kyopangayo ogenda otuuka eri bagamba kikoze eki kifudde oba kigaanye katono enkimanya ekitegeera nti katono omuntu alina ebisiraani kati nga lwoba toli naye ofune agamba kajja nkole tuweyasa omuwala ono yali ewa bisiraani nga newokola oti biba naye bisiraani bitambula era kati kankubuulire era bano abawala abasinga muno mu Kampala balaba batambuza bisiraani kubanga yeebaka naawe neyeebaka n'oli yeebaka n'oli kivola nkugambye omusajja yenayena ali eyo oba ofunyanga budde oba tuganogaana osabako mu kyaki oba noonaabako eddagala kubanga abawala bano betusanga ddala mu ndongo kati gwe kibale nti nze namufuna ne mutwala actually nga sina kumutwala gwe weebuuze zishoze endala yeri agendanga ne baani okitegeera kubanga be bano abawala bajja mu bbaala nga talinaamu nga asuubira abantu okukola ki okumuteerawo embeera yani mukumuteerawo embeera balina okusasula in return so kati kitegeeza ku musajja wonna oba oli eyo ng'okola nga tosobola kutuusa bintu ku mukazi wo mu budde tugambe wabyetaagidde manya wali abakuyambako so ebisiraani byetukola ki byetuyoola nga totegedde ng'olaba omulimu gufa osiraana buli kyokola kikola ki tekitambula bwe mukwebuuza ani andoga so kati ntandika awo nesooka of course kati awo netukola ki netufuna obutakkaanya netukola ki etwawukana wabimugamba ebintu bino twaliwo eyankubidde kyenakwala nagula buguzi bintu tokaana nagula buguzi bintu nemuguli omuceere awo sukaali byonna bye batwala ewaka nemugamba soka okole ki ogendeko ewammwe so ogenda olabeko ab'ewaka yakubuuza lwaki okoze bwoti anti kati ate ng'olwedde badde baludde omulabako kati ng'ogamba musindise mulabeko mulabe nga bw'ali nange nina bye nkyakwasaganya ate bwe namugoba kitegeera netwawukana bwe tutyo so kati kankuwulire since that time fayinza obutagamba nti ebintu byali biteeredde no of course struggles zisigalamu because jjukira kiri ekintu already bwe mba nga creating a life nga mulinawo life eriwo so kitegeeza of course mukyakoze eki mukyali bwe muntu because olaba bino ebintu by'okuzaala oba ebintu by'okwegatta biri spiritual nti kyolina nkitwalako n'oli kyanina atwalako kitegeera kati omwana wammwe ye gyali ali ati omwana ye gyali amulekera maama ne jjajjaawe era obuyambi obubaweera eyo bagamba mukwate enziizo ne maama of course balina okukola akole ki agattewo kubanga nze kankubuulire jona n'obudde gyabutuuka ezo omwana mutwale ku DNA simwekakasa omwana wo kawe wayendedde ng'ali naawe okitegeera so now era ffe gye tuze tutambuliramu jona n'obugobi kati emirimu gyo gyaddamu okuba nga gitambula bulungi like we gyali before oluvannyuma lw'okuba nti wali omuwaze omugoba kati awo nzira buzingulu kitegeera kati nzira buzingulu naye nga tezirina kutereera nti kitereere omuntu yali akola nga buli lunaku kati sisaa kugamba nti buli lunaku nkola ki nkola
naye nga before sente zalengawo ng'okola y'omuwuliza nedda simuwuliza era nasigala kusindika buyambi gye nabusindika yone netukola ki netwawula because bwatyo bwasobola okukomawo ate mu bulamu bwe manye abakazi nga nafunako abaana balala 6 era bwatyo bwatandika nkimye buyambi bwa mwana olugendo okukola ate n'avaawo n'olubuto kati olina essuubi erinaddamu okuba nga musinkana n'omuwala n'omuwala tetujja kuddamu kusinkana tuyinza okusinkana naye tuyinza obutaddamu kubeera kyekimu nga bwe twalinda mu kusooka. Kale nga tumaliriza bubaka ki bwo abavubuka abatulaba? Obubaka bw'ensooka abavubuka abatulaba ekisooka tunoonye ssente kitegeera tunoonye ssente olabike bulungi onyirire onye bulungi ovugemu akamotoka n'obulamu obwetuuseeko because abantu betugezako okukolerera ate bo si bye baliko so nate watch out n'aba partners bemutambula oba b'oyina ekitegeera yes because kati nze nyinza okuba nga nina omukyala ero nga simanyi gye yakoze ki gye yasuze so olina okulaba omuntu gw'associatinga naye bulamu bwa butambuza atya bw'obeera oli naye abeera atya because nakyali wange yanyumizaako yali n'omuwala nga mukazi we omusajja n'amuyita oli n'amulekawo omukazi n'alekawo omusajja n'agenda n'oli amusanze busanze ku kkubo so kati kitegeeza kate waaba tali naye ekitegeeza buli akwata ku kutu ng'akola ki ng'atwala okakasa kubanga katono yamuleka ng'alina ebbaawe so twekuume yambala era kubanga akapiira ate n'ebisiraani biyitamu pozi weekuuma obulwadde ate ebiyitamu kati nno labayo okimanyi ensonga lwaki Lwahuma yalayimba mu TS ensonga lwaki bamugoba era bya bintu byakwegattagatta bizinesi eri tekyatambula omugaga kwekola ki kwe kumugoba komaawo kale n'olw'ensonga osigenda kubanga ate neeyongerayo ndoze emboozi y'omukulu mugiwulidde ebintu by'okwegatta byamufuukira ate akabasa bwatyo n'afiirwa emirimu bwatyo embeera neeyongera okubanga ate esajjuka n'olw'ensonga osigenda kubanga ate ensukano nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files yakatwengako ogenda ddala maaso okubanga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu mubeere bulungi mweraba.